Kalama TV tobagambe mwegenderezenga nnyo babbosi nga babawadde essimu oba bbosi n'akugamba mpa ku ssimu yo nina kyenjagala ogikozesa olumala ngikuddize oluusi babeera babateze obukodyo n'abeera oba akatego n'addira essimu yo n'agiteeka mu kigroup ddala bigroup ebibeera ku imo n'obeera nga totegedde kati buli kintu ky'oba osukuma ku imo oba olina gwe-communicatinga naye aba akulaba so mwegenderezenga nnyo bbosi wo ng'akugulidde essimu oba bbosi wo ng'agambye mpa ku ssimu yo nina kyenjagala okukola katono nnyo oba nina okuwandiika nina ennamba gye njagala okuwandiika oyinza ogimuwaawo ne yeebuzaabuza nti alina gw'akubira amusaba nnamba naye n'anyiga n'akuteeka mu kigroup nga buli kintu ky'osukuma vidiyo zimuba musukuma nga naye aba azenjoyinga oba naye aba azirabako so katusooke tuwulize Kadamu ono byagamba naye vidiyo zino n'abayindi ze bamuweereza aba Pakistan ate zimunyumira okulaba naye ate boosi we bibeera bimukwasa ebbuba. Mr. Kadamu osibye otya mukwano? Emirimu gitambula gitya mugamba ki? Tubale tuweereza. Mpuliriza ka voice call omuwala bambi gwe batrackinga essimu ye nenseka okimanyi ekituufu biri bye nakugamba nange bantrackinga kyali kituufu kati nze bino nti oba byakuba oba byakwongerera birabika nedda naye ku imo kati nze nategerera ku imo naye kati nekyo nakyo ngenda kisaakingako ngenda tutayingako ku bino byotugambye munaye mba ndi wano kati abasajja mulimu abasajja abayindi bakuba essimu abawalabu baki ku imo bakuba kati nga olaba bwe bakozesa ku messenger bakuba kati nze era mukama nsonyiwe nali nga njabu nga mutuufu sitegeera bulungi ne ngamba naye lwaki kati waliwo mikwano gyange mugali amaka gye nasookera Abafiripini nga bwe njogera nabo ku vidiyo kolo tunyumya kale nga mbagamba ekituufu nabagamba nga nti wano walungi okusinga oyo mukama wange oyo yali mubi naye kale teyali mubi nnyo naye ate bano bo balungi omusinga tebalinga ye nga tubeera tunyumya kati jjo emabegako wali nga naakakugamba kati oba kuba essimu boyfriend wange Uganda akuba kati wankubira tubeerera munne nga twogera nga omanyi nti naabaagalana ebisingamu byogera mu luzungu ebirala ngati nga omanyi ebigambo ebyo byakwewaana mubyogedde mu luzungu mwogedde mu luganda biki ebyo omusajja ye bawe yakubidde essimu ono omusajja alinamu ebbuba nkolako nnyo ebbuba simanyi lwaki konze bba wange yankubidde nenseka kati nendowooza nti ndowooza naabadde njogerera yabadde ampulira nemugamba nangamba kituufu yakubiddeko nze wabula simanyi nensirika kati yaraba nga kale sikyamuse n'amuvaako kati omusajja omuyindi akuba zaali kiro ssaawa nga 5:30 nali naakayingira obuliri twogedde ambuuzizza byenkola ambuuzizza omulimu gwange nemugamba nkola mu supermarket nambuuza nti wanambuuza emyaka nambuuza eggwanga nemugamba ndi mu Nigeria kati omusajja kolo n'avaako enkeera netudda ekikeera n'addamu naye n'akuba essaawa ze zimu yakuba yasooka n'akuba emisana nemugamba wabula emisana mbeera bize tokuba tujja kwogera eddako ye kale ssaawa 6 ez'ekiro n'addamu n'akuba ne twogera omusajja alina omanyi bo bagwenyufu ne yeeyambula n'andaga nga bwe yakula n'akola atya kati weyamala n'agyako yali yakaggyako omulala n'akubanga muwalabu tamanyi luzungu simanyi luwalabu kwogera ate n'ekiramu obutono bwe nandibadde njogeramu nga sisobola kubyogera olw'ensonga nti bano baba banfuna bulungi kati kibanga omuntu bw'anaayogera oluganda nti newaba ayogera kamu oba obitegeera kati ne mugamba nze simanyi luwalabu osobola okwogera oluzungu nti oluzungu sirumanyi oyo ne mmugyako kumakya omusajja nga nsindikira bifaananyi ali bwereere nga bwe yazaalibwa ebifaananyi nze simanyi nti no byansindikira bigenda direct ku ssimu ya mukama wange omwami na buli kimu kyokka ate ono omusajja akola ebintu omukazi talina kyabimanyiiko nti oba tracking essimu nti oba biki ayinza oba nga abimanyiiko naye kwegamba omukazi kale kegamba bibuzaabuza naye ayinza oba nga akimanyiiko oba nga takimanyiiko biri awo bwe bityo kati jjo banaakamala okwogera n'omwagalwa wange tumaze okwogera era tinga omanyi bino bimpa ku bifaananyi omusindikira ku bifaananyi omusindikidde naye n'akusindikira ebibye bwe bityo
kati nze simanyi nti oli akola ki abitegeera oba ndaba kyokka neekubya ebifaananyi nsonyiwa mu Mr. Kadamu okugamba kino neekubya ebifaananyi nga nkimanyi mbisindikira ani bba wange nembyekubya bwe namala musimu nembisiimulamu nga maze obimusindikira nembisiimulamu kati ngenda okola maze obisiimulamu ate wano essimu endaga nti ebifaananyi bigenze direct ku gundi ku guruupu simanyi guruupu bagiyita batya ngamba guruupu kigyenyina bwe namala okwogera n'oli boyfriend wange egundi neraga essimu neraga ku imo neraga nti no ze essimu bweki gy'ova okwogera nayo n'essimu bweti enamba zaalinga nnya ne bandaga nti zimaze okugenda direct ku gundi ku guruupu okulaba guruupu kigambo kiri mu Luwarabu naye ate nga kyanyukuta za Luzungu naye nga mu kwogera kyatula mu Luwarabu ate nga bw'onoowandiika yange nyukuta letters si za Luwarabu naye nga mu kwogera mu kyatula kya Luwarabu ngamba kiki guruupu kigye neewandiisa muze nga saagala bintu bya guruupu kyeyo ku imo nesibifaako nsirika kati njogera twogera waliwo era omuvubuka eyankubira ku imo weeno naye nga munnayuganda nze saategeera munnayuganda naye nga saasooka kutegeera ani nembuuza muvubuka ki ngamba bano be bamu kale ekituufu yannumya omutwe kuba paka nakakitadde agamukuba naye neebuuza yali ani era ani yamuwa enamba yange ekyo nesikiremeraako naye negenda direct mu guruupu nenjogera ne muganda kale nga era womanyi nti oyogera n'oli nga bangi naye nga buli ssimu yonna egenda direct ku guruupu kati egenda direct ku eyo guruupu eryebyo erinnya lye bangambye kati lumu oyo omusajja neera waliwo omusajja ate omulala atali omu ku baali naye nga muyindi n'akuba essimu imo n'ansindikira ebyo bifirimu ebyobuseegu akubye ebifaananyi bye eyokuteeka vidiyo akola ebyo ebyekisiru abisindise ku ssimu bannaayo omusajja otwaliwo effeeke ewaka omusajja kyava ajja n'antunuulira n'obukambwe kati yansanga ndi musanyufu amanyi omuntu nti oli ku ssimu okale simayiro kweri nali ntudde ngolola naye nga tendi ku ssimu basi nga ngiwummuza ndiwe nti ku ssimu kati omusajja n'antunuulira n'obukambwe nambuuza Shanita olina omusajja Shanita nkoze wange olina omusajja oba toyina nze wabula simanya ekituufu kiri nti sijjukira kati okakasa olina oba toyina ko nze sijjukira naye wenajjukira nja kuddamu ekituufu nyinza okuba nga siina oba nga nina kati oba tolina oyo omwana gw'olina ani yamukuzaalamu ko nze bbaawa taata we yamuzaalamu n'agamba saagala muntu n'omu kuddamu kukubira ssimu ko nze muntu ki nti obwedda nkuwulira ng'oyogera naye ngaekituufu kiri nti obwedda tampulira yali yakayingira mu nju just gamba nti n'essimu ye egenda okole direct ate nga basindikako bya buseegu ate ono omusajja munaye aninako ebboba simanyi lwaki ebyekisiru kale ogamba waliwo ebintu byakola n'olaba nga biba bisaana kukola ku mukazi we omusajja kati neŋŋamba n'essimu egenda ddala kati enkeera neera twaliwo ffekka ne twala twakamala okwogera essimu ne byandaga mbuno bigenze direct ku guruupu eyo neŋŋamba naye guruupu ki nenyiga bwe nti nkubire guruupu eyo engenda okukuba ku guruupu essimu teyavuga teyakola kiwabula omusajja ekifaananyi kyono omusajja boosi wange ne kijja ng'omuntu bw'anaakwata essimu kati okwandibadde oba ng'okukwata kuba teyavuga terina kyeyakola wabula ne kijja kati ndowooza oba naye yagikwata oba tagenderedde simanyi oba kyali kitya naye yeekanga nnyo ate yagenda olaba nga nange mutunuulidde ng'omanyi ku vidiyo koolo mutunuulidde naye ng'atunuulidde kati naŋŋamba Shanti oyagala ki ko nze bansonyiwe nenjijjako neŋŋamba ekitegeeza bulijjo yeggwe nenziramu neŋŋamba nedda kati nembakawo omuntu omu gwe mbiipinga gwenkubira naye ne muggyako ali Jordan nankubira kati yankubira naye negenda direct ku guruupu eyo kati wano waggulu nga waliwo kati nga wonoogamba nti guruupu eno guruupu ki
yawandiikiddwa mu luzungu guruupu ki simanyi mbu okugibulokinga simanyi okugikola otya nga biri awo ngamba bangi bulokinga nengamba naye nedda kansooke mulumya omutwe kati ekigendererwa kyono owange tesi kirala wabula engeri bannayuganda gye twamenya likodi mu kudduka mu biyumba kyekimwewanisiza omutima kyekimwewanisiza omutima nze siina gye ndaga nze wendi naye omusajja n'omukazi baweddemu ate naddala omusajja kati oba ngeri oba gye yanteekamu ssente oba ngeri gye yangula oba kiki oba engeri gye baludde okuba n'omukozi bale nsimanyi naye nga nze kuno okwangambaku ema okuteraberako ebyo bayindi bishima bya buseegu eyo ebasindika naye nga mune bantrakinga nali sikimanyi nenkitegeera kati kuno kugundi kuno kweno layini yange naye ne kwaliko kali kugamba nga bwe bankubira bwenjogera mu luzungu bambuuza simanyi bwe bandayogera naye ani ate ng'oluusi tebamaddewo kati ekyo nenkitegeera layini nenjigyamu nenkozesa layini eri enkadde gye nava naye ewooli omukyala ekyali kubona omusajja yagingulira eno n'agiwandiisa n'akola atya kano ate nga n'abiwaka gye bakozesa eri bagisiimula mulengamba ye lwaki nneemenya kangizzemu ekirungi siina bye njogera nti oba ngenda batta oba ngenda kudduka oba mbageya siina ate n'oluganda nsuubira tebasobola bikyusa simanyi naye nze bwe ndowooza kati ebyo tebikyandibya mutwe bwempulirizaako yo omuwala nsese ndabidde ddala nga nange byendimu naye bambiri lwakuba nti kale obano nze siina kye mbateeseza nti oba batta oba ki kati kagamba be bamanyi ya kola bulungi mukwano just nze mwene njagala banyumizaako kuba mutuufu binseesa oba mukunyiga n'oseka nze bannaye binsesa